Wetwogerera ennaku ezisigaddeyo okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramathan tezikyawera 5. Abamanyi batutegeezezza nti mu zino ennaku naddala ez'ensusuuba baba bali mu kwerinda ekiro eky'omukisa ekya Laylatul Qadr nga bangi ku bo basula mu mizikiti nga bakola itikaafu. Wano Sheikh Muhammad Jjuuko nga yakulembeddemu bamuhibiina mu kulaaja Namungu ayanukula emirimu egikoleddwa mu mwezi guno wabadde mu maka g'avunaanyizibwa ku nsonga z'okukulaakulanya abantu ba Bene Oweekitiibwa Kaddu Kiberu Emuyenga ategeezezza nti kye kiseera kye balina okunyiikira okuliisa abatalina kubanga Katonda mwasinziira okukkiriza okusiiba kwabwe saako n'okubasonyiwa ebibeera biyitidde. Olunaku luno twebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobozesezza okubeera wano mu maka ga muganda waffe Alhaji Kaddu Kiberu ku mukolo gw'azze akola okuva lwe yatandika omwezi guno ogw'ekitiibwa Ramathan, ng'ate tukimanyi nti atuukiriza enkola y'omubaka sallallahu alaihi wasallam gye yatulamira nayo kubeera nti tuyitirize nnyo okubeera nga tusaddaaka mwezi guno ogw'ekitiibwa. Mwezi gwa kitiibwa Allah muyasiza Qur'ani naddala mu kiro kino kye tulimu ekyaleero, kiro kikulu nnyo. Naye twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobosezza muganda waffe okubeera nga akolera ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Ono agamba nti abo bonna Allah be yawa basaanidde okuwaayo zakatul Fitil kubanga y'engeri yokka Katonda gy'asobola okubayamba okutukuza ekisiibo kyabwe. Mmemba w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Hajja Daluta ategeezezza nti abantu bulijjo balina okukimanya nti bajjajjaffe mu Buganda baatukuutira nnyo okulya ne bannaffe era ng'Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ky'akola ali mu buufu bwe bumu n'obw'abajja.